ekigendererwa ekya General Museveni okuwaba MP obukadde 10 kyakulabisa naddala abo aba opposition. Era ng'omuntu akyebuuza owooti omuntu sente zatakusabye balamu alemeddeko agamba nti agenda kuleta list ey'abo bonna abeegaana sente zino nga baazifuna. Bali mu ezo ensonga eyo ey'obubbi n'obuli bw'enguzi mu palamenti bw'atyo asazeewo n'agamba nti atagenda kukomawo 2026 ate Nina Rose poliisi yamulemesezza okubeera ng'akuba olukuŋŋaana maka ga kitaawe ne bamuwerekera okumufulumya ewaabwe adde e Kampala oba ogenda kukwatibwa osibwe. Twaha Kagabo MP Twaha Kajabo ono munnange ategeezezza nga bw'alina okubeera n'abakomando ba SFC mu kampeni za 2026 nti kubanga bagunzi ba NUP baagala kumutta. Abawagizi ba NUP abaakasibwa wiikisi 2 Lubongoya akivumiridde era bw'atyo n'abaako byayogera. Nkulamusizza ate gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo yeebaleko gyonna gy'otuusaako engalo. Ffe tuli eno munnange amasannyalaze bagatuggyeko kaakati tumazeeko wiiki tukwata wiiki ya 2 naye emmotoka z'amasannyalaze ziba zitambula era obalabako waggulu nga bawalampye waggulu bababeera basoma nga tebabitegeera nga bibalemye okutegeera. Bannange mu kaseera kano tuyingira buyingizi nnaku nkulu era wano ku Uganda atulaagi tuleera okubaako munnange abantu baffe abamu bwe njogera ku bantu abamu munnange abateesobola nga babeera balinze nga tebayinaawo essuubi yadde n'akamu ku bantu abayinza okubeera nga babayambako okwasaganya embeera mu nnaku enkulu. Kale munnange gwe wenna alina kyasobola okubeera ng'otaasa wano ku Uganda atulaagi osobola kubanga weebali bo era nga eba surprise y'amaanyi gye bali ate nga munnange weewuunye era ogenda okutuuka nga kituufu ensi yabeera bidde naye nga babaawo. Kale gwe munnange alina akatono k'olina osobola okuyambako nnaku nga bezitambula beegulire ekkajja bakate ennyama erimu 2 kilo. Muganda wange si byangu yadde n'akamu. Ensonga eriwo nti kati wano nze nina eddoboozi erisobola okwogerera ensi yonna neewulira. Tinsobola okwogera wano ndi wano bwe nti ensi yonna neekola ki neewulira naye ate eriyo omuntu nga ye ne bw'akolola ne bw'akuba omulanga ne bw'akuba enduulu ne neebwayo ku kyalo tasobola kubeera nga munnange amudduukirira yadde nga ne neebwawe ku kyalo awo amulinaanya awo tasobola alina okumudduukirira nga talina ddoboozi babulya buwulizi nti gundi balinda bulinzi kuga nti kati tukyamulaba ogenda okukeberayo nga yafiira eyo mu kayumba ke. Abo gye bali beetaaga okuyambako. Maintenance Palace bano balina solar systems ez'omulembe nakutegeeza nti balina kamera CCTV cameras zino zikolera ku solar teziriko nti amasannyalaze gaavuddeko ate balina n'ezipampu z'amazzi nazo nga zikolera ku solar. Amataala gonna gakolera ku solar security lights obudde bwe buziba nga lyeteekako bwe bukya nga lyejjako. Kale munnange aba Maintenance Palace bakubireko enamba zaabwe ziri awo balina ebyamazzi balina ebyamasannyalaze. Gwe munnange olina kweroboza bweroboza ate era bw'oba oyagala abakugu ababikuteeramu bakubifiitingayo gye bali balina ttiimu ez'enjawulo ezisobola okubuna Uganda yonna nga bali mu kuinstoolinga byamazzi byamasannyalaze solar systems. Inside the apartments nabo weebali wali ku kasozi Jjanyi okulinaana Church Entebbe Road apartments ez'omulembe ezirimu buli kimu enjoyoto obulungi ennyo. Kale munnange bw'oba oyagala okwepangisiza apartment nga tolina kiweetaaga kutwala ekiyungu eky'omulembe eddiira eririmu buli kimu ebisenge ebisukka mu kimu kubira kuba Hillside View Apartments amasannyalaze tegavaako ate ne wifi internet nyingi nnyo togimalaayo security gulugulu nammwe abava ebweru w'eggwanga transport wabwereere okunona ku airport solopangisa olunaku wiiki 2 omwezi emyezi n'omwaka bw'oba munnange nga bwe bwetaavu bwo
ate Timo Property Consultants Limited nabo gwe basobola okukwasaganya ku nsonga z'ettaka oyagala kugula ttaka oyagala kutunda oyagala kumanya bikwata ku ttaka Timo Property Consultants Limited nabo gwe bali Dokita waffe waali nga bulijjo Dokita waali era abantu ennamba bagisaba wano ku Uganda atulagisigikodoowalira njirina emmenya n'okummenyamba njagala mugikendeezeeko njigabe mugende mujjanjabibwe bino tebiriiko bya bufuzi oba ggwanga oba kiki oba ddiini bwe just ngamba bugambi Uganda atulagipa ku namba y'omusawo nga nze njikuwa kyekibuuza kyekiramusa teweetaaga yadde n'ogga nti gyebaleko oba kya kakati munnange tuli ludda wa tutandikire endowooza ewa Balamu kuba zino ssente munnange zaafuuse namulanda ng'amabeere g'embwa ssente miliyoni 10 weebuuza nti kakati gwoba ssente oziwadde omuntu katugeze ozimutedde ku akawunti ye kubanga batugamba bazinona bunoonyi nakasero palamenti baziteesaako era nga bo ARM caucus temwalimu bamemba ba opposition kati mwe muteesa ne muteeseza abalala nti bazibawe ani abeera abatumye kitegeeza nti okukuba musango era muba mulina okuloopebwa okukakatika oba okusiba ku bantu ssente ze batabasabye ezitali mu mateeka kakati munnange zino ssente be ze baagala ofuuleza ez'okuba nti ziri mu mateeka Balamu nga bwe mumulabaawo Balamu nga mumulaba atulaawo n'omutwe gwe kakati ono munnange ategeezeza n'agamba nti nno bamemba ba NUP aba opposition aba NUP aba FDC n'ebibiina ebirala abeegaana ssente zino nti balina okuzikkiriza bunnambiro nti baafuna miliyoni 10 tunuulire obuwumba tuutumodu timulina okukkiriza nti baafuna miliyoni 10 ani azibasaba gwompadde ssente ez'enguzi nzigaanyi ate bw'oba ozikakatize ku akawunti yange kaakati musango gwani kitegeeza nti gwalina okuvunaanibwa naye kuba nti muhoozi munaye yaleetawo impunity nti ekikyamu kyekibeera ekituufu ebikukujju bye tulina okutwala kakati Balamu munnange asobola okwogera nga teryamukuba ku mukono n'atandika okugamba ababaka ba palamenti nimukkirize nti mwafuna ssente miliyoni 10 oba si kyekyo ngenda kuvaayo mbe exposing publicly Balamu reasoning yeeyo kakati munnange ono State Minister for Youth and Children Affairs Balamu Ateenyi bw'ati munnange atutegeezezza n'agamba nti opposition members mu parliament yabalabanga mbu abali b'enkwe mbu ku ssente zino emiliyoni 10 agamba nti abo bali bankwe bafuna ssente kaakati bazeegaana kakati ssente batega ntege bantu nti gwe mutege ssente oba zisuule ku akawunti oba kola otya kati omale okumugamba kati vaayo oyogere nti wazifuna vaayo ogambe tutwazikuwa kakati munnange yabadde ku mukutuko gwa X bw'atyo n'ategeeza nti ab'ekibiina ekya National Unity Platform n'aba Forum for Democratic Change bafuna ssente zino era Balamu agamba nti nno bano bazifuna mu mankwetu ne bazikkiriza mbu bazifuna nga financial assistance obuyambi kubanga jjukira waliwo omubaka omu yatutegeezezza nti abasinga abafuna ssente zino mu kuteesa nga bagamba General Museveni azibawe nti baali baagala kusasula mabanja kakati yagamba Balamu nti bazifuna mu mankwetu ate publicly ne bazeegaana waliwo abatazeegaana Mpuuga azeegaana Kaziba Fusi azeegaana Twakaja bazeegaana n'abalala tebazeegaana kuba baagenda ne bazinona kakati abasigadde munnange bwe kiba nti ssente baziwa babaka bonna gwe n'ogenda n'oziteeka ku akawunti ya buli mubaka kiba kitegeeza nti olina okuvunaanibwa source kubanga jjukira speaker yazeegaana ne Police Oboro yazeegaana kati abo bazeegaana naye mu kuswala ate General Museveni n'aba nakkiriza nti yazibawa ne Balamu naye wuuyo agamba ssente baakola ki bazifuna ekikakasa nti ssente zaakola ki zaafulumira ddala ebyaddala naye okuziwa omuntu kubanga bwe kiba nti kuwanguzi awadde enguzi avunaanibwa n'oyo agiridde avunaanibwa kakati enguzi batega ntege nti kakati nze mbeere ewaka ewange ndabe nga akawunti yange egenzeko ssente kati gwe ovaire ngambye ziizo ziri ku akawunti yo oziraba
nga ozifunye Mukama Katonda. Kakati munnange sente zino zabaweebwa era nga kigambibwa okuba nti nno zino zakkaanyizibwako mu miitingi ey'ekibiina ekya NRM mu kokasi yaakyo. Mu kokasi ya NRM sisuubira nti mubeeramu ababaka ba opposition, nti oba tulaba ababaka ba Nuupu nga bali mu kokasi ya NRM. Kakati nti zaali za kuyambako ba MPs mbu nga tebafudde ku political affiliation. Okitegeera? Kakati ekyo munnange ababaka ba NRM be bakiteesa nti ffenna tubawe, bonna mubawe. Munnange bino byatandika nga ababaka ba opposition bagamba nti waliwo bannaabo abagenze ne bafuna ssente mu mankwetu, kitegeeza zaali za kunona nga bazikukwasa mu mukono. Naye oluvannyuma bwe batyo ne bavayo ne bazeegaana publicly. Kakati Balamu yagamba nti nno kino kimudisappointinze nnyo era aba opposition MPs okubeera nga bagaanye, era yagamba nti yali disappointed nnyo ne babaka ba Nuupu n'aba FDC mbu basikiriza ssente, bakkiriza financial assistance okuva eri General Museveni ate ne bazeegaana. Kakati bw'atyo n'agamba nti nno agenda kukola list y'aba MPs bano abafuna ssente era agidisplaying publicly abantu bonna bagirabe mbu ne signatures zaabwe. Kitegeeza nti omuntu okusayininga aba yagenze n'afuna ssente ezo mukono ku mukono n'asayininga ku lupapula nti nzifunye mmene 10. Kuba Museveni ajja kwagala okutunula alabe ani yafuna ani ataafuna, ani amukkiririzaamu ani atamukkiririzaamu. Kati ye Balamu agamba genda across all trading centers mu constituencies mbu agende nga ateekayo. Kakati ye Balamu agamba genda mu trading center mu constituencies ez'ababaka bano agende nga atimbayo list eyo nti abantu babe balabe baswale nti bafuna ssente. Abo abaagala ne basayininga, yes, kubanga jjukira n'aba opposition bateekawo list eyaabwe nti bw'oba bazifunye jangu osayininge. Kakati Balamu ndowooza alabamu amannya oba gaabo abaagera ne bafuna ani ate ne basayininga. Kati Balamu naye kitegeeza ajja kuba atuyambyeko ku mulimu ogwo ndowooza. Kuba ayagala okulabisa then atubuulira abo abaazifuna nti waliwo abaazifuna bwe tumanye bulungi ennyo. Wakati Nabudde Munyago agamba nti Mpuuga abaana bamuyita Lukaaga kati tebakyamuyita 5, bamuyita Lukaaga. Kyokka nakugenda nti waliwo n'ebitabo bye basayininga ebirala. Kitegeeza nti ajja kufuuka kawumbi kamu n'obukadde 10. Wakawumbi n'obukadde 10 mu kisanja kino. Akawumbi kamu zafunye abo ate n'endala mu mankwetu. Kakati munnange abo nabo twetaaga okubeera nga tubamanya. Joel Ssenyonyi ye yarespondinze dda era nga ayagala wabeewo inquiry, wabeewo okunoonyereza ku nsaasaanya ya ssente zino zaavaawa era nga ayagala source eya ssente zino oba gye zaava ensibuko yaazo wamu n'okunnyonnyola ssente zino zaali zaaki. Kubanga mune tukimanyi bulungi nnyo nti ssente zino zaali zimenya mateeka. Ssente zaali zimenya mateeka era yagamba nti source timing lwaki ssente zino baziwadde mu kaseera kano. Kati Balamu munnange comments ze zirabika munnange nga bw'atuwa obujulizi tuba tugenda kubeera nga tukakasa okulabira ddala nti baani abafunye ssente zino. Kale munnange awo wetuli naye batugamba nti bonna baafuna ne ssente kigambibwa okuba nti zaali za kukola ki, zaali za kukima era ne batubuulira gye baazikima. Ne basooka ne bazeegaana, sipiika n'azeegaana, Tayebwa ne Chris Obole n'azeegaana, naye munnange oluvannyuma Dr. Museveni n'abayiwa. Era Balamu ye muganda wange kwegamba babantu bamulabanga newcomer era bamugamba nti speed gy'otwala mu bintu ebimu teyeetaagisa ejja kusala speed. Kakati twagala okumanya list eyo tugyagala era twagala okumanya ababaka abo baafuna ssente ezo nga bazeegaana era mutubuulire ekigendererwa kyaki kuba batugaza kwekuba ku nfuufu n'ebirala. Naye okay, ekyo kiri awo tubaze okubeera nga tukitegeera. Munnange kinjagala omanye nti bali mwezo omubaka bali mwezo ono yagamba nti ye ssente tazeetaagirako ddala ezo mutwale ssente zammwe
yesi wakugula bali mwezi bwatu na kakasa abantu nga bwatagenda kuddamu kwesimbawo 226 tagenda kuddamu kwesimbawo era bribe eye milioni 10 agamba ye tajeetaaga era batwale sente zaabwe bali mwezi bwatu kakasiza omubaka owanakawa East Honorable Ronald bali mwezi atutegeeza n'agamba nti nno ye zino milioni 10 tazeetaaga era tagenda kusigala mu parliament ifaanaganako bwetyo eyo ejjudde obubbi n'obuli bw'enguzi 226 alabika tagenda kubeera nga akomawo bino yabyogedde babadde ku kusaba okwa Easter wali ku Old Kampala akusaba kya Old Kampala bali mwezi bwati munange n'agamba tatwa kubeera nga akkiriza ssente ezo era tagenda kukolera mu parliament ejjudde bubbi na buli bwanguzi tagenda ebyobufuzi bwatu n'agamba 226 temusuubira nakubeera nga akomawo so nga ate munange David Lewis Lubongo yanga Secretary General wa NOP bwatu avuddeyo n'avumirira ekikola kya poliisi ekyokuba nti baagobye Nina Rose mu maka ga kitaawe poliisi bwetyo yagobye Nina Rose mu maka ga kitaawe kati munange nga bwe nkutegeezezza nti ono atugamba nti Nina Rose bwe tumanyi obulungi ennyo omuyimbi Nina Rose agenda kuba nga yeesimbawo era ono munange alabika essaawa eno yafuusedde ekirooto eky'entiisa yabadde agezaako okubeera nga ayogerako eri abantu mu maka ga kitaawe wali Sembabule district naye poliisi bweto n'ebirinyamu eggere kati okusinziira ku reports okuva side zeeyo Nina Rose yabadde ayise group y'abantu okujja mu maka ga kitaawe era nti yabadde ayagala kubaako byayogera naye nti tewabaddewo ffujjo lyonna era olukuŋŋaana lwabadde lwa mirembe naye poliisi bwetyo neekuŋŋaanya abampi n'abawanvu ne batuukirawo ne babulookinga enguudo zonna ne baziziba era nga tebaagala bantu kuyingira kompawundi mu maka ga taata wa Nina Rose era ne bagamba buli muntu yenna aveemu atambule kati Lubongoya bwatyo yasheyarizeko incident eno ku mukutu gwe ogwa X era n'ategeeza nti poliisi yategeezezza era poliisi yagambye Nina Rose yamukase n'emugamba nti alina okudda e Kampala oba si kyekyo agenda kusibwa alina okudda e Kampala oba si kyekyo agenda kusibwa poliisi mu Sembabule Lubongoya yatugambye nti babadde bamaze okubeera nga baziba balemesa olukuŋŋaana lwa Comrade Nina Rose era ng'agamba nti nno abantu bye badde ayise okubeera nga bakuŋŋaana maka ga kitaawe ne babagaana okubeera nga bagendayo ne bamugamba adde e Kampala oba si kyekyo bagenda kumukwata singa asigalayo tugenda kukwata tukusibe kati Lubongoya era munange yagambye nti poliisi bwetyo yasobodde okubeera nga ewerekera Nina Rose nga bakozesa emmotoka za poliisi zi patrol nga bamuwerekera okumufunya district ey'Essembabule ekintu kye yagambye nti muganda wange kyabadde kifumbekeddemu ebyobufuzi so si nti poliisi yabadde efaayo tubaliwo ekyobulabe kyonna kigenda okutuukawo kati yagambye munnange kino bakikoze olwokuba nti Nina Rose alina kakwate ku kibiina ekya National Unity Platform era regime eri mu panic ey'amaanyi kakati munnange Lubongoya era bwatyo n'agamba nti abawagizi ba NUP abalala kati nga Nina Rose bwe batyo babalemesa okubeera nga bakola private meetings so kate nga abakulembeze mu kibiina kino ekya NRM bo teri abakuba ku mukono era nga bo bakola enkuŋŋaana nga bwe baagala kale munnange guno tuli omungi okubeera nti nno abawagizi ba NUP babalemesa okubeera nga bakuba enkuŋŋaana era mu biseera ebiyise abakulembeze ba NUP babadde nga babalemesa okubeera nga bakuba enkuŋŋaana yonna gye babadde kale kino munnange kyongera okulaga obunkenke obw'amaanyi naddala kati side zeeyo Nina Rose yagenda okuba nga munnange yalaze interest okuba nti agenda kujja 226 obunkenke bw'amaanyi nnyo